already najambaddemu. This shows how clean I am right now. Nti osobola okuwona. Totya kuntuukirira, totya tuukira dokita yenna. Gwe weesiga okujanjaba infection yonna gy'olina. I'm going to be open because you're not going to get an open person like me who's going to teach what I'm teaching you. So, right now, nkozeseze n'empalo already nchafu, but olaba nnyonjo njijjeyo nziremu ngikozese experiment. Kitegeeza nawona. Nawe osobola okuwona, natereera nawe osobola okutereera. Tobereyo nogamba banene jjanjabi enzi ku nkooye, banene jjanjabi nze sikyasobola kwegadanga, nze sikyasobola kwegatta. No, sobola okujjanjaba infection nawe nanoddamu ne weegatta. So yono Vaseline gwe tuli okozesa already maze okumusiiga mu mpale eddugala gye nakozesezza. Tugenda teekamu powder wa Johnson. Tumumixinge. Kati already wano mbalaga ki white discharge kiri miliki. Siri balaga kiri ki green discharge. Tetunnatuuka yeye kyekiwunyawunya. Tetunnakituukako. Kati saawa zino mbalaga kimiliki. Okitegeera. Temufaayo bigenda vaamu mu mpale yange because I'm going to wash it. Mukiraba kino ki discharge. Gwali eyandaba kino ki discharge okiraba. Wekituwe kiba kifaanana. Okiraba kino. Kino kati tuli ku ki white discharge. Mukwano. Nava kwenu step y'okuba nti nina kimiliki discharge. Nenza lwakwa siinaayo items ensobola kukozesa ku mixinga kugatta ku makinga ki greenish discharge. Right now kati tuogere ku kya white byonna biba bi discharge. Nenva kweno embeera y'okuba nti nina kino ki white discharge. Omanyi okuba ng'oyambadde empale n'ogijjamu naye nga wena olina ekitole kya discharge mu mpale yo nga kisiiwa n'okusiiwa. That is the life I was in. Okitegeera mbabuulira story yange ya infection bwe yampisa. Infection za bika bya njawulo tugenda byogerako wano, ngenda bibasomesaako wano. So darling, wenaddayo e Kampala bino bye tugenda ne tuchakala outing anti wakaddayo. My old friends, they were all waiting for me. Anti nze vibe ostegera nze vibe yaabwe nga tuina group je tu creating ne tusinkana, like we go for staycations, we go to Jinja, we go camping, blah blah. Jinasanga muganda wange sija muita mukwano gwange because right now yafuka muganda wange. Wena musinkana omwana oyo, mwana wa bulenzi, sija kwogera linnya lye, nafuuka mukwano gwange. Namusinkana mu group nali simumanya nti nali nzizeeyo, nze nali nina mikwano gyange ebiri gintekamu eyo group tugenda ku Shabada. So we introduced ourselves. Hi, I'm Sham, I'm working in this country. Hi, I'm this, I'm Aisha, I'm working in this country, I'm doing this job. So this guy ne introducing. We introducing a boy nga otunulira oligayo inzo muzalawa. Nesawa zino omusango inzo muzalawa. Naye alina obwongo. Yasoma Edaggala, be bana abaana abasoma Edaggala. Amanyi buli kika kya Edaggala. Nga atali kuwa munaku ezi n'otereera. Anyway, he's my partner now tukola wamu. We treat people together, me and him, right now. Yeyampa obuvumu. Oba yeyandetera okusoma kosi yange gye nakosoma, so that we treat a lot of girls and a lot of boys abali out there abali experiencing what I experienced before. So mukwano nga White House sometime tunyumia kwa WhatsApp rama ne mwatulira. This is what I'm telling you, tobereyo ng'obulwadde bukuluma. No sirika. Obo ina mwana wa bulenzi munnyonyole nga kyaliwo, obo ina mwana wa buwala nga gosobola obeera open naye munnyonyole lwakuba abaana b'obuwala temusirika, mulina waalaala,
munno mu kifo ky'omujjanjaba ogendagenda omwogerera ogambe mbu omanyi nti no kishamu kirina enziku. I have one friend of mine. She wasn't my friend, but we became nga nagamba ba minor friends nti munyumyamu. Ngenda owulira ng'omwana nnyumyako mbu shamu yakoze waati. Kyokka nga yalina condition erina wasi ng'olwedde nze ngimanyi nga naye nga nze simunyumyangako naye nga ye olwedde yannyumyako dda. Kati gwe yanyumisa najja n'aŋŋamba ne mugamba kati nze we naakubuulira condition ye gy'alimu anaawulira atya. So girls out there, ngenda babulya stories mbasomese nga we mbabuulirira mufunemu ekyokuyiga. So ono omwana w'obuwala so omwana ono w'obulenzi mbadde nkyabanyumiza gwe nasisinkana ku camping emu gye twali tugenzeko ejjinja. Twali tugenze some places called World Waters. So naye ne tunyumya ne munnyunywa ne mugamba omanyi amazima gali nti katukozesa erinnya lya Frank. Amazima gali nti Frank enziku ennuma. Kubanga olwedde yali yennyonnyoddeko nti Dr. bla bla kati nga nina obeera open gyali. Ne mugamba nina ekintu kyenjagala okugamba enziku ennuma enduddeko. Numizibwa kandida for almost a year. Nava ku step y'okuba nti nina bino bi white discharge. Step eyo nagivaako. Nenfuna bi green discharge. Nenva ku green discharge. Nentandika okusiibwa enfuli. Nenva okusiibwa enfuli. Nentuuka nga sikyayambala mpale ng'empale nazikanyuga. Nangamba, what do you feel? What else do you feel? Ne mugambe ebyo byonna byenkunnyonnyodde byantuukako nasiiyibwa enfuli nenvaamu bi greenish discharge nenvaamu bi white discharge nentandika okuvaamu amazzi nentandika okudrippinza amazzi nga ganvaamu buvine gabunduka bu. Omanyi nga omuntu ali mu period natuka extent nga mbunduka amazzi nga like obeeraawo oba kangamba I've taken some hot thing oba hot tea oba nywedde amazzi ku makya ogenda obeeraawo ng'olaba ebizi waakamala okunywa amazzi agabuguma gakugenze mu lubuto ng'ogenda olaba obunduka amazzi gakuva mu nnabunyaayo. Ne munnyonnyola buli kimu ne mugamba nze neekoowa. Natuuka ekisanga neekoowa nga neekyawa nga sikyeyagala nga sambala mpale nga nkozesa tissues nga buli wembeera walina obeerawo box ya tissue. Natuuka ekiseera nga nzeeyo mu vacation nempakinga keesi yange mu kifo ky'opaakingamu ebintu byentwala ewaffe byentwalira baganda bange oba my mom na paakinga box za tissue nga mmanyi ne Kampala gye ŋŋenda teri box za tissue nga ndaba butishu bw'e Kampala bugenda kukwatira ku nfuli zange. Omanyi obwo butishu obuli very weak bad material wobwesanguza wansi. I always advise you girls mukozese tissue eziri strong zosobola okwecleaningisa wansi ne zitakwatira ku nfuli. Do you know what it means? Let me wet my hand mbalage. Do you know what it means? Okukozesa tissue obubu tissue ne bukusigalako webuti ne busigala ku nfulizo. So nalina okupaakinga box za tissue ngene naze Kampala. Nentuuka nga namala, you can't believe, namala omwaka gumu n'ekitundu nga seegatta. You can't believe. Nga tosobola na kwegatta ku bulumi bwe nali nina obwa infection eyali ennuma. So if you're out there ng'ogamba mbu oswala okwogera mbu olina infection, you need medication. You have a problem on your head. Kubanga infection waba takulumangako. Infection aluma eno mbanyumiza part 1 eya infection eya story ya infection ya journey ya infection yange. Eyandetera okuvaayo I get inspired okusoma obusawo. Eyandetera okuvaayo I get inspired to treat girl child yeyo oba boy child yeyo ng'olumizibwa enziko, olumizibwa infection, STD, you know, BV, nga oli eyo olumizibwa all types of infections. Gentle warts zikuluma zikuliko. Natika tissue za infections. Tissue, yes, kanzite tissue za infection. Nga sikyayambala mpale nga nyinza okujjayo tissue wezi. Buli lunaku mbeera neetaddeyo gu tissue weeguti. Anti mbunduka amazzi. Anti nvaamu bi discharge. Anti mpunya. Nentuuka ekiseera nga mpunya fishy smell. Nga wembeera ndowooza oba baninaanyi baba bawulira. Mukwano baba bawulira nti owunya.
They can